Essomero li Bright Angels Primary School lisangibwa ku kyalo lwajja kinaakuka mu ggombolola y'ekituntu e Buwama mu district y'Mpigi. Essomero lino libadde bubi okuva lwe lyayonoonebwa enkuba. Kati lidduukiriddwa n'ebintu eby'enjawulo okuli entebe ezituulwako, ebitanda nga kw'otadde n'okubazimbira ekizimbe. Omwana enzaalwa y'oku Kituntu Matovu yadduukiridde essomero lino. Essomero lino litegeseewo ekitambiro kya mmisa ekikulembeddwa mu Father Mark Kigongo okwebaza Katonda olw'amuzira kisaabadduukiridde. Father Mark Kigongo mu kwogera kwe asiimye omuzira kisoone eyeewaddeyo n'adduukirira abaana b'eggwanga. Tumwebaza olw'okuba ow'enjawulo nti ebiseera ebisinga abantu oli akuwa nga nakyakusuubiramu. Akuweza okuwa nga kusuubiramu akalulu, ayinza okuwa naye nga alina kyakusuubiramu okumuwa. Naye omukulu ono atulaze omutima ogw'enjawulo bali gwa bulijjo nti atuwadde naye oba oli awo ate nga talina kyali nga kyadimandinga nnyo bamuffe. Derek Matova atubuulidde obwetaavu essomero lino bwe bubadde nabwo. Abayizi baali batuula wansi nga basoma. Obwetaavu bwaliwo mbu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abasula ku ssomero lino bali basula wansi. Nga kitegeeza space yali etwalibwa ng'abaana basula wansi yali nnene nnyo. So mu mbeera eyo twalaba nga tusobola okuyamba essomero lino nga tuwadde abaana basobole okutuula nga basoma. Tusalawo tubawe obutanda buno abaana basobole okusoma bulungi. N'abazadde nabo beebazizza olw'okuyambibwa kuno. Mwami Matovu wayalinze ebizimbe. Mwami Matovu era tuwongedde computers zemulabawo. Sebo tukwebaza. Obwaka bw'empa baana b'abufuzi nabo babeere ng'ono omwana waffe batuyambe babeere n'omutima omuyambi naye nga tebali ku byabufuzi.